imbude olunaku olweggulo omufulejje gwe bayita Godfrey Kiwanda Suuli gwabaddeko ku TV y'eggwanga emu nga gumasagga gwogeza obujega gwogeza okukimba gwogeza okukina ne gugamba nti wano mu Buganda bo aba NRM ekibiina mbu be bali ku opposition fe abanuupu fe gavumenti naye tukozeewo ki nga ffe abali mu gavumenti wano mu Buganda era ng'enkulaakulana yaffe ng'abali mu gavumenti mu Buganda tagiraba ne ngamba okay gwe yabadde naye ayinza okuba tamanyi kwanikula bulungi bibuuzo nga nze Yekolera itongo andi eno ne ngamba ze munnange omulimu ogwange ndi omujjwa mu kika yamala ebibamba ebyebukojja kakati okuba kiri nti ku mutala guno oba mu nkyukakyuka eno ze Yekolera itongwa ndi mujjwa ne mulero munzikirize mmalewo ekibamba kye bayita Godfrey Kiwanda Suuli kankyasanguze Godfrey Kiwanda Suuli ni kesi tewafunye ansayo nange kankwanikule ekisooka kya byonna mwaba NRM temuddangamu n'okisinyako n'okyasanguzaako n'okijejembukanako nti muli kibiina kya byabufuzi nkiddamu NRM n'akabondo kammwe simuli kibiina kya byabufuzi muli kabondo ak'abatemu muli kabondo ak'abatujju muli kabondo ak'abawumba tuutu muli kabondo ak'ababbi temuli kibiina kya byabufuzi kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tekitemula tekibba ekibiina ky'ebyobufuzi kiruŋŋamya kikuuma naye gwe noyinza kugamba nti muli kibiina kya byabufuzi mwabatemu mwababbi NRM si kibiina kya byabufuzi kabinja kabayekera akabatujju ak'emitima emigumba ate era emiwulu kali bwe nawulidde omujega ng'ajejembukana naffe tuli kibiina kya byabufuzi ekiri ku opposition mu Buganda mutubuulire mwenuupu mukozeewo ki ne ngamba kale laba ddandalo luno zidoolo laba omuvumba guno musajja omukulu ng'ayambadde amasuuti naye ng'obwongo bwe bwa mivumba beba Godfrey Kiwanda Suuli kakati ni kesi obadde tomanyi kubanga bano tewali nabo mu nsiko nkiddamu bano tewali nabo mu nsiko NRM wagiripirya Costa Square obwo mwotujonyeseza mwotukinaggukira mwotusiriwalirako mwoyogerera ebyekijegga mwoyogerera ebitakwatagana naye bano abasajja bava mu nsiko abayekera abatujju wadde beerimbika mu kibiina ky'ebyobufuzi naye nga bayekera ate era abatujju bajja ne mentalite kaawo obwongo bw'ente kubanga bo bamanyiira kugoba nte kyova olaba tasanga buzibu bwonna kuba muntu muggo ku mutwe kuba muntu masasi kuba muntu ng'eyabbye tasanga buzibu kuba muntu ng'ente kubanga balina mentalite kaawo tebamanyiira kubeera mu bantu tebamanyiira kulunda bantu bano obwongo bwabwe bwa kitujju bwa kiyeekera bwa kirunzi kya nte bamanyiira kulunda nte tyente bw'olaba ng'ekwata liri nga gw'oyagala okwata lino togiyita nti lugaasu jangu eno ogikuba muggo ku sayidi eno kwotayagala ekwate newetanga odda gy'oyagala ekwate bwe bwongo bw'abantu b'oli mu kukoleramu bava mu nsiko ne mentalite kaawo kubanga baali bayoozi ba busa baali balunzi ba nte kyova olaba essaawa eno batufuganga ente thats why his excellency Bobi Wine yaggamba nti n'olumu bakuwanyisa ssente naye ate n'amala n'akuyisanga ente bano abantu be yali ategeeza tebatufugangako ng'abantu tebatufugangako ng'abaagalwa baabwe tebatukwatangako ng'ekitaatika tebatukwatangako ng'egiraasi eva bo batukwatanga nte kubanga balina mentalite kaawo kakati bw'okeera n'okola statement muli kibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku opposition wane waffe mu Buganda mbeera sikutegeera abantu b'okoleramu balina mentalite kaawo era batuyisanga ente tebatuwagalangako
ente bw'oba eyagala ekwate ku ddyo naye ng'olaba egenda ku kkono gikube omugendo ku kkono ewetenge edda ku ddyo gwe gy'oyagala egende. Bano abasajja we batuyisa kaali bwe ndaba omujjegga omuwumba tuutu ng'agamba nti wano mu Buganda ffe tuli ku opposition Nuupu yeri mu gavumenti naye talina kyekozeewo n'omutunulya n'ogamba look at such idiot. Kale tukolewo ki mutuwe emisolo gyaffe pozi Nuupu esolooza ssente mmeka? Nuupu esolooza ssente mmeka? Nuupu yesolooza airport ey'Entebbe kubanga airport eri mu Buganda, ennyanja Nalubaale mu Buganda, Port Bell Ruzira mu Buganda, kibuga ky'eggwanga ekikulu mu Buganda. Kakati mbuulira mukama wange sebo ow'ekitiibwa nguli kubanga obwongo bwo bwa nguli Kiwanda Ssuubi. Nuupu esolooza emisolo emeka wano mu Buganda sisokkiriza tituli mu gavumenti then yo Nuupu mugiwadde emisolo gyayo esolooze nga bw'ogambye nti wano mmwe muli ku opposition ffe tuli mu gavumenti gy'emisolo nga temugituwa kusolooza. That is the question. Mutukkirize twetololeze emisolo tukulaakulanye ensi yaffe ng'era bw'ogambye nti bannange Nuupu wano mu Buganda yeri mu gavumenti ffe tuli ku opposition then go opposition mu Buganda kijja kitya okubanga walemera emisolo gyonna mu Uganda, kijja kitya okubanga gwasolooza era kijja kitya okubanga otutikka obuvunaanyizibwa obutakulaakulanya Buganda naye ng'ate okimanyi emisolo gwagisolooza y'abaffe ne State House yennyini oyo Museveni gy'asula eri mu Buganda okuva lwe kiri nti eri mu Buganda ng'ate ogambye nti Nuupu mu Buganda ye gavumenti agifuluma ddi. State House zonna ey'Nakasero n'ey'Entebbe ziri wano mu Buganda ate ogambye ffe gavumenti mu Buganda oyo ali ku opposition mu Buganda akolamu ki mu State House y'eggwanga? That is the question. Akolamu ki mu State House y'eggwanga? Alekere president kuba akkiriza nti Bobi Wine kale ye president wa Buganda naffe tukkiriza oba omulaba mu Buganda wokka naye dikiteeta mu State House Entebbe ne Nakasero aba akyakolayo ki omusajja gw'ogamba nti yali ku opposition mu Buganda kuba ne State House eri Entebbe mu Buganda Nakasero eri mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri ekyaddondo mu Buganda akyasulamu ng'ani? Sooka weebuuze ebbanga lino lyonna ery'omwaka omulamba gw'omaze ng'ogamba ono yali ku opposition yali mu gavumenti mu Buganda gwali ku opposition omusolo gw'eggwanga obadde osolooza gwaki? Sente z'eggwanga obadde obba zaaki? Ekitegeeza naawe okimanyi nti awootudde si gwalina okutuulawo kubanga okimanyi nti waliwo nnyiniwo era omusolo gw'oli mu kusolooza ogusolooza mu bumenyi bw'amateeka. That's why omujega agenda najja bannange wala mu Buganda Nuupu yeri mu gavumenti ffe tuli ku opposition naye terina kyekozeewo. Tuteere buli byanfuna mu Buganda w'ogambye nti kale we tufuga kwe tunaasinziira okununula ebitundu ebirala. Tukolere abantu ba Buganda abaatulonda nga Buganda nti baatulonda mu Buganda bokka. Tukolere abantu ba Buganda abaatulonda. Port Bell toddamu soloozayo misolo. Nakawa ewakuŋŋaanira zikonteyina n'ebyamaguzi ebirala toddamu soloozayo musolo. Entebbe airport toddamu soloozayo musolo. Ekitongole kye ekya KCC kireke ffe tuteekewo ekyaffe ekiwooza ky'emisolo mu Kampala. Naye oli wano musolo ogwagala ate weetikkula obuvunaanyizibwa obw'okukulaakulanya ekitundu ky'ogamba nti si gwafugayo. Weegadanze ku mulalu ate bakugambye labirira olubuto ti nedda sigenda ddulabirira. Bw'oba owulira ng'ekibuga kikuyinza oba Buganda ekuyinza okukulaakulanya nga bw'oga nti baalonda Bobi Wine gituteere kale ogambye Buganda yokka gituteere kwe tunaasinziira okununula Uganda yonna ey'awamu. Kale gwe mukama wange Godfrey Kiwanda Ssuubi yogerako ne mukamawo tiffe tukkiriza Buganda kati agituteere ne mu State House Entebbe aveeyo taddamu kusulayo kubanga wagambye yali ku opposition tasula mu State House. Taddamu kwadde okusinnya ekigere Nakasero ali ku opposition tasula Nakasero.
bw'abeeranga wano mu Buganda atambulenga komona taddanga mu kutambuliranga mu convoy ng'ali wano ewaffe mu Buganda taddanga mu kwetambuza kikungu ng'ali mu Buganda kuba wagambye mu Buganda mwe muli ku opposition taddanga mu tukubiranga Bugombe taddanga mu hamu kuba Obugombe omukulu ayitayo alagogambye ali ku opposition hama jene gabeera ku buli luguudo lwa kibuga nti Museveni ayita wali ku opposition lwaki temuleka president ne yeesololeza omusolo gwe lwaki akyasula mu state house of dictator Yoweri Kaguta Museveni ate mu Buganda wogambye nti ffe tuli mu government mwe muli ku opposition muli bajega mukwata abajega bammwe ne mubaweereza ku TV mubateese ku lw'eggwanga Bobi Wine yali ku government mu Buganda mwe kye mugamba nti Buganda yokka ye yalonda Kyagulanyi ffe ate nno wano mu Buganda tuli kalekaleko ng'era bwe nnakigamba ffe wane waffe mu Buganda ate tuli kalekaleko abantu b'omu region endala ate bo bali bubi mwe muba mulowooza nti twabakyawa wano mu Buganda okka nga mwagala okukivugira mu mawanga no way kubeera Museveni still bwe wali ojja tewatugamba nti yeggwe Kakooza era tewatugamba nti oba yeggwe Katongole wajja otugambye yeggwe Yoweri Kaguta Museveni eyatulimba nti ova mu West nitukwesiga sayo kadi y'obusosoze gye mwagala okuzannya Abaganda tubabonereza lwakuba tebaatulonda mulimba ensi yonna yabakoowa ensi yonna yabakkuta era nnabagamba bwe mwagala okumanya nti ensi yonna yabakkuta Museveni ategekera ali mu kitundu ekitali kya Buganda naffe wano twambale ani muga Bobi Wine bajja kulaba muyimbi yasigale wakaawe kale ffe tugende balubongo yabagende bawaiswa mufumbira bagere tulaba anasinga okufuna abantu ensi yonna munnange dictator Yoweri Kaguta Museveni yakukyawa ate ffe wano mu Buganda tuyinza okuba tukwagala yagalamu naye ate bwe kituuka mu region endala eyo ate bo baakusina bwabwe ate bo wabanyiwa bwabwe okitegeera ate bo wabanyiwa lwabwe bo tebakwagalira ddala ffe wano mu Buganda kalekaleko naye mu regions endala munnanga ate bo wabasina lwabwe bo tebakwagalirako ddala dde n'akatono era ne bawulira ekigambo Museveni babula okwegoga kale mwami Yoweri Kaguta Museveni tukkiriza wano mu Buganda ffe tuli mu gavumenti mwe muli ku opposition ewalala yonna ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bakwagala okay tukkiriza bo bakoledde that is the question bo bakoledde emirimu omukulembeze gy'alina okukola abantu ba mu bitundu ebirala gy'ogamba gye baakulonda ng'era ggwe ali mu gavumenti bo bakoledde emirimu omukulembeze w'eggwanga gy'alina okukolera abantu be that is the question va mu bino nti Abaganda bankyawa era mu Buganda ekinnemesezza oleetawo enkulaakulana nuupu yeri mu gavumenti ze ndi ku opposition eyo gy'otali ku opposition eyo gy'otali ku opposition ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni kiri kitya bo bakolera ebyenjigiriza biri bitya mu bitundu bya Busoga Joga gye baakulonda Mulango Mwacholi sub-region byenfuna biri bitya ebyenjigiriza biri bitya side eyo yo biri bitya enguudo zo ziri zitya ekonomi yaabwe yanjawulo nnyo ku ya Buganda gye bataakulonda baate nno bali bubi na nnyo n'envuuza mu bigere zikyabaluma nga ne balina yadde ssente ezigula ekikwanso ffe wano mu Buganda tuli kalekaleko tukaabya na kajjanja kubanga ffe mutukyatusuulira ne ku magumba ge mumaze okunyuunyuutamu obusomyo naye gy'ogamba gye bakwagala nti era gwali mu gavumenti wano oli ku opposition ate gye baasinga okukusina kubanga ate be basinga okubeerera ddala obubi Buganda ndi ku opposition ekinnemesa okukola abannuupu mu Buganda be bali mu gavumenti abanga abantu b'omu Arua mwe muli bulungi nnyo
oba fene Kampala sukali bwe tuba tumugula 3,500 ye babanya abo bogamba bakwagala ennyo juli government abantu b'Ekaramoja bo kiri kitya side eyo bo kiri kitya abantu b'Ennimule bo kiri kitya abantu b'Erira abantu b'Eggulu bo kiri kitya bwe kyogamba ab'Eggulu be wasalako emimwa ng'obalimbye nti kkoni yabasala emimwa bo be bakwagala ennyo yo bakoledde ki bogamba abo abaagalwa abo that is the question bo bakoleddewo ki leka kwekwasa eggwanga lyonna siwakyali muntu akwagala siwakyali muntu akwesiga nagamba dictator Yoweri Kaguta Museveni ensobi bajjajja baffe gye baakola kwe kuddira embwa ne bagikuumisa ennyama ensobi gye baakola kwe kuddira embwa ne bagikuumisa ennyama eno Uganda bweba nnyama Yoweri Kaguta Museveni olimbwa embwa tebagikuumisa nnyama bajjajja baffe tebakimanya okujjako ng'oginoonyaako ntondo eno Uganda bweba mata dictator Yoweri Kaguta Museveni oli pusi tekuuma mata ng'embwa bw'etakuuma nnyama eno Uganda bweba kamwa nga bannayuganda abalimu gemannyo dictator Yoweri Kaguta Museveni oli linnyo lya Ngereka eritanyumira mu seeti y'akamwa oli linnyo lya Ngereka eritanyumira mu seeti y'akamwa eno Uganda nagamba bweba kigo bwe ne mutabani wo muli kondomu eno Uganda bweba muzikiti nagamba gwe ne mutabani wo muli mbizi ebaara mu muzikiti kakali bwenda aba Kiwanda nga bajja beesiriwaza nga bajja bejengawaza nti bannange wala mu Buganda ffe tuli ku opposition then weebuuza kakati sooka weebuuze entebe mu State House okyasulayo ngani kuba naye eri mu Buganda ntebe mu State House okyasulayo ngani ennakasero okyatuulizayo enkiiko mu saaki gwali ku opposition obugombe wane waffe mu Buganda okyatabutambuliramu ngani ng'ate okkiriza nti gwoli ku opposition wane waffe mu Buganda emisolo gyonna egisolozebwa mu Buganda still okyagitwala mafuta ne galinnya bibiriti ne birinnya buli kimu ne kirinnya sukaali n'alinnya okyali wano kakati nange nkubuuza ssebo dictator Yoweri Kaguta Museveni okyabitwala ngani ng'ate ogambye wano oli ku opposition nakugamba Yoweri Kaguta Museveni bw'obeera mpeke zaayitako eddagala bwe liyitako lifuuka butwa kati dictator Yoweri Kaguta Museveni gy'okoma okulwa wano mu Buganda gy'okoma okufuuka obutwa oli mpeke ez'obutwa wane ewaffe mu Buganda tokyalina kyotugamba wane ewaffe mu Buganda oshegeera dictator Yoweri Kaguta Museveni actually ne mu Uganda yonna ffe wane ewaffe ndowooza tetwakukyawo ffe wano ndowooza tukyakwagalamu naye ate ab'ebitundu ebirala wabakooza akajiri wabayimbye endubaali ate bo baasukka okukukyawa munnange ate bo baasukka obutakwagala wabasina ab'Ekaramoja obatta nti bo bakwagala abo mu Western Uganda gy'olimba ensi nti gy'ova bakyayambala emikalabanda ewaba wammwe kakati munnange weetereeze kano kalowoozo nga nva wano kagende eri abakyala mwenna mu Uganda abakyala mutulekedde obuvunaanyizibwa obw'okununula eggwanga Uganda abakyala mututisse emigugu gyonna ate ng'ono yabagaya bajja ewe abakyala ndowooza munaatera kugamba nti abasajja tuyonsa abaana buli wabawo activist yonna mugyesigamya ku basajja
naye wabawo okwekalakasa basajja naye abakyala nabaga temumanyi maanyi gammwe mu kukyusa nsi gwomanyi kyekitegeeza abakyala 50 nga buli omu aweesa omwana we n'agenda ku luguudo yeekalakase omanyi kyekitegeeza omanyi ensi bwekiraba mu abakyala ate muyina amaanyi agakyusa eggwanga lino mu nnaku 3 n'okusinga ffe abasajja ffe bwe twogera mu biraba bino byetwogera munyiwanjaga n'ebirala walagi n'ebirala akigamba akimanyi nti oli musiraamu naye because taagala oyogere mazima naye gude naafu babiraba ate be basooka okundaba alhamdulillah ekyo nakyo nkyebaliza mukama biggalira ne babiwuliriza mu kisenge naye gwe omukyala nga wavuddeyo abakyala amaanyi gammwe gasobola okukyusa eggwanga lino mu lutemya olw'eriiso mulina amaanyi agakyusa eggwanga lino mu lutemya olw'eriiso kakati mbasaba amaanyi ago